Kale tubaniriza ku program omunyo ku macha enkya leero twabuuza ko nti mwasse mutya basebo era mwasse mutya banyabo abazuukuse naffe enkya ene ya leero bakulisaayo mu program omusunsuzi ne Charles James Senkubugenze principal omunyo ku macha kukubaganya birowoozo n'okutuusaako ensonga ezo ezikwata ku muntu waffe wa bulijjo olwaleero lunaku olusembayo mu mwezi ogwa March inaku z'omwezi 3 tugenda ku Canaanland mu Good Friday enteekateeka si ya bulijjo omusumba Aloysius Bujingo akuyise tujja kuba tukuŋŋaanira ku Canaanland mu nteekateeka eyo ey'okusaba n'okusinza okw'enjawulo bakuyise era nange nkuyise omulabi wa Soul TV program omunyo ku macha n'olwaleero tukomyewo twogere ku biriwo n'ebigenda maaso ensonga eya obuzzi bw'emisango okuba nti bwakendera mu mwaka ogwedde ogwa 2025 alipoota ya poliisi eyafulumye olunaku lw'eggulo yakakasisa nti obuzzi bw'emisango bwakendedde oba bwakendeera mu mwaka 2025 gwe mwaka ogwedde kyekifaananyi poliisi kyetuwa ku mbeera ey'obutebenkevu ne justice okutwaliza awamu n'enkola yaabwe byonna bwe bitambula tujja kuba tubyogerako gye bujja mu maaso awo n'ebyabadde mu alipooti eyo ebitonotono gye kubanga tubijjayo mu maaso awo naye mu ntandikwa wano tusoose kwegatta ku bannamikago aba Salt Media enteekateeka eziyamba abakyala okwekulaakulanya project ya gavumenti gye tumanyi nga GROW project etunuulidde abakyala abana business gye tujja okusooka twogereko nga mu studio zinegatiddwako Professor Mary Sonko Nabachwa ono ye associate professor wali ku Uganda Christian University ate nga y'omu ku beebuuzibwako consultant ku nsonga eza gender wansi wa Uganda Women's Network naye era mu kiseera kino addukanya project omu kubaddukanya project eno eya GROW tujja kubanga tubitegeera si gwe gusoose okujoogerako project eno naye ajja kuba ng'ayongera okulambulula ku nteekateeka eyo balina ekipya olwaleero kye batuleetedde nkukubiriza nti wuliriza obanga oli mukyala olinayo business gye watandikako weetaaga okubanga bakukwasizaako gavumenti ekukwasizaako okwongera okukulaakulanya bizinesi yo kati weeteeketeeke kebeere ntono kebeere nene weeteeketeeke owandiike owulirize wetuviira wano nja kubanga oganyiddwamu oba oliawo nze principal Professor Mary Sonko Nabachwa nsaba obuuze ku balaba Soul TV program omunyo ku macha tusimbule program abooluganda abali ku omunyo ku macha sanyusa okubeera wamwe nammwe wano leero ku nsonga za GROW project sanyusa okubalaba era mmanyi nammwe muli eyo mutulaba tugenda kunyumyanyumyamu good yes soko tumenyemenyeremu katono obudde bwandibanga si bungi nnyo ne tumenyemenyeremu katono ku project eno eya GROW ekola etya ebirubiro byayo biriki mu dakiika nga 3 webale nnyo ssebo GROW project eno eri wano mu Central Region mu Northern Region kwegamba eri mu Uganda ekolebwa World Bank ne Ministry of Gender, Labour and Social Development ng'ekolagana n'ebitongole ebyannakyewa nga Uganda Women's Network endeese ku TV olunaku lwaleero project eno nene nnyo ate ya mugaso nnyo eri abakyala weewaawo era bw'omaliriza
eri abaami ne famire zaffe zonna kubanga abakyala bwe bafuna mu nsawo famire yonna eyambibwa kati projekiti eno nnungi nnyo mu kulaba kwange kubanga egatta ebintu bingi awamu okubanga etambuza obulamu bw'abakyala mu bizinensi zaabwe ekola ki projekiti eno esupportinga abakyala nebawa training nebawa kwegamba okuyigirizibwa nebawa okufuna engeri gye bakwataganamu ne bakyala bannaabwe mu luzungu kye bayita networking nebawa omukisa okuba nti bafuna ssente bawolebwa ssente n'ebirala byonna ebisobola otuyamba okukyusa obulombolombo obwo obutera okutulemesa abakyala okwenyigira mu bizinensi projekiti eno efuba okukunga n'okuŋŋaanya n'okulaba nti abaami bawagira abakyala mu mirimu gino okulaba nti bizinensi zaabwe nazo zirabirwako ne bagamba nti mukyala mukasa ng'ayina bizinensi ey'amaanyi ebirala era byensobola okwogera ku projekiti eno eri nti egezaako okulaba nga tumulungula obulombolombo obwo obutera okukosa abakyala ne baba nga tebeenyigira bulungi mu bizinensi eteekawo platform eteekawo ebifo ebyo abakyala we basobola okwekuŋŋaanyiza okusobola okwogeregana ne bonna kubanga kati nze nabakyo bwe mba nina ka bizinesi katono nensanga mukyala mukasa ng'alina ka bizinesi akanene nga nzibirako nti okuza bizinesi yo kola bwoti ne bwoti kati platform obwo bungi era mu buli district bagenze babukolayo kati egezaako okuyamba abakyala bave mu buno bu bizinesi obutono bagende nga bizinesi zigejja nga zibeera nene nnyo era ebawa omukisa okwogeregana okulaba nga bafuna information okutambula bagende balabe ku bizinesi enneneko kwegamba mu butuufu projekiti eno nnungi nnyo eri abakyala gye twogerako projekiti ya GROW kati etuusewa eriwa nakyo kyogereko mu dakiika emu yokka kyenyinza okugamba weetuuse mu kaseera kano ekoze ebintu bingi egenze mu byalo tutegesa abakyala okubayigiriza nga bwengambye batraininga tubatraininze tubakunze okubeera mu groups tukunze abakyala abaami okuwagira abakyala bano ne networks zonna zikoleddwa so emirimu gigenda maaso ndowooza abakyala nabo kyebatanaba kuwulira mu byoyogedde kyakasente akabayambako olyawo okwongeramu amaanyi n'omusayi mu bizinesi tonabakikonako wadde tetunagenda eri mbulombolombo kikoneko bakimanye nti mwekali akasente then tulyoke tukomewo tudde mu bulombolombo GROW project eno eyamba abakyala okuba nga bafuna nga bwe nagambye okwewola ssente ate oluusi n'okuba nti bafunayo obuyambi mu luzungu bakiyita grants okuba nti no bakuza bizinesi ezi zino n'okulaba kwegamba ekikulu kulaba nti abakyala bizinesi ezi zaabwe zigejja either okuyita mu kubawola ssente okubawa amagezi okubayamba bakolagane ne bannaabwe okubatwala kyebayita mentorship olabe abalala bizinesi zaabwe bazikoze batya okuba nti tizigejja so opportunity zino mu GROW project mweziri kale ndowooza awo wetandikidde tulaba omukyala omwami okitegedde nti project eya GROW project ya gavumenti project eteekebwamu ensimbi okuva mu World Bank project ewola abakyala abayinawo ka bizinesi okukulaakulana n'okwongera mu bizinesi zaabwe projekiti esomesa kuyita mu projekiti eno basomesa abakyala nti abo basobola okutambuza bizinesi zaabwe n'ebirala bwe bityo twogere kati ku bulombolombo bweyogeddeko engeri gyebu oba oliawo gyebu oba okukosa nkuyite okukosa okukola ki bizinesi ezitandikiddwawo abakyala kyogereko Professor Sonko. Ensonga eno bwe nabadde nga njirowoozaako ey'obulombolombo eri mu ngeri bbiri
nti obulombolombo yengeri nga bwe tutambuliramu galinga mateeka agatufuga si mawandiiko oluusi naye gatulaga engeri gye tukolamu ebintu kiki kye tukola kiki kye tutakola era buli ggwanga oluusi buli guruupu oba kkanisa kwegamba ebifo bingi bibeera n'obulombolombo obutambuza embeera yaabwe kati obulombolombo buno kintu kikulu nnyo bwe butuyamba engeri gye tweyisaamu ng'abantu n'engeri gye tweyisaamu nga tulina abalala ogenda okulaba bw'osanga omuntu omukulu nga bwewombeeka takusaba na kwewombeeka naye gwe kennyini ng'okola kwegamba opimye nti si kiwandiike naye tukitambuliramu bwe tutyo kati obulombolombo buno bwe tubwogerako omuntu bw'aba teyeeyisizza nga bw'asuubirwa oluusi kireetawo obuzibu era oluusi oyinza okusanga nga bamugambye gwe toli kuffe tetukwetaaga genda engeri ng'eyo naye tulina okwegendereza kubanga buli oluusi lwe twogera ku bulombolombo naddala mu bino ebyembeera wakati w'abaami n'abakyala n'amaka tutera okulondawo nti buli kaseera nitulowooza nti no bibeera bibi nedda waliwo obulombolombo obulungi obutuyamba engeri gye tweyisaamu mu community yaffe engeri gye tweyisaamu awaka engeri gye tugabanamu emirimu ebintu bwe bityo naye ate waliwo oluusi obulombolombo obutukosa mu ngeri embi kwegamba kaŋŋambe omwami ng'asuubira nti omukyala talina kukola alina kubeera waka kalombolombo ak'okuba nti n'omukyala emirimu gye kufumba mmere kwoza ngoye kuzaala baana nti era bw'anaava ewaka n'atambulamu abasajja abalala oluusi tugamba bajja kukola ki kumukwana kwegamba n'obanga gwe mu kulowooza kubo nti omukyala alina kubanga abeera waka tavaawo mufumbi wa ttooke oba mufumbi wa mmere yonna gye tuli awaka so embeera zino zikosa obulamu bwaffe ne tuba nti eddembe lyaffe libeera tuli awo tusibiddwa libeera lisibiddwa tekituyamba mbeera ezo kuba nti tukulaakulana ffe ng'abantu n'okuba nti notukuza amaka gaffe so ndowooza kye nandiyagadde okwogera nti waliwo n'omuze ezo waliwo embeera ezo waliwo obulombolombo obusobola okuyamba abakyala ne baba nga bizinensi zikula era n'obulombolombo obumu tusobola obukyusa ne buba nti tukuza bizinensi z'abakyala ne tugamba nti mukyala Mukasa akoze edduuka lyerisinga obunene ku kyalo kaŋŋambe yatunga yunifoomu ez'amasomero gonna ku kyalo kyaffe ebintu bwe bityo so kyengezaako kugamba nti mu pulojekiti eno tugezaako okuteekawo embeera eba nti ekuza bizinensi zaki z'abakyala nga tukwata ku bulombolombo obwo obutatuyamba kuza bizinensi ezo kati oŋŋambye njogere ku bulombolombo obwo obumu kati kaŋŋambe waliwo obulombolombo obukwata ku obusika obusika obwo n'engeri y'okuba nti oba ettaka ani abeera nannyini lyo obwannannyini ku ttaka obulombolombo obwo oluusi butukosa ne tuba nti kubanga oluusi ettaka naddala kati wano mu Buganda litambulira nnyo mu kusika ne liva ku taata ne ludda ku mutabani ne liva ku mutabani kwegamba bwetyo naye ekizibu ekiri awo nti oluusi ettaka eryo litambulira nnyo mu basajja era bw'oba okyekinze statistics abasika olwokuba litambulira nnyo mu busika kati n'olaba nti bambi abakyala ettaka bayina ttono ate ng'ettaka eryo liyamba nnyo bw'oba oyagadde okugenda okufuna looni mu banka oluteeka ekyapa bwoti ku mmeeza bwe banka ebeekuwa ssente bambi abakya bakiyita kolaato mu luzungu bambi abakyala ekyo tebakola ki batono abaguyina ate oluusi bw'obeera n'obwannannyini ku ttaka eryo oyinza obutakola ng'olina ekyapa naye ng'okusalawo oba okitwale mu banka ofune looni eyo ng'ate
omwami ajja kugamba kubanga yasalawo ewaka ajja gamba eyo mukyala tokola ki togendayo kati ekyokuba nti no oluusi era waliyo n'obulombolombo buno bwe nkugambye bwe tusibira abakyala mu maka ne tulaba nti omukyala yayina si kibi wakulabirira si mirimu mibi tuleme kugibanga ffe aboogera ku bintu bino kubanga tulina okubeerawo okunyirira okujja mu ofiisi nga tulabika bulungi okgenda mu butale okulya emirimu mirungi naye ekizibu ekiriwo nti oluusi tugirekera abakyala kati bwagibeeramu agimala ssaawa 6 agenda okutuuka mu bizinesi ssaawa 7 ate nadduka naddayo eka naye singa tuba tugigabanye wabeerawo ki enjawulo oluusi abakyala bwafuna ku ssente nga batandika oyo tagenda kufuuka nakyemalira akyassaamu omwami w'ekitiibwa kwegamba nga twogera ebintu bwe bityo kati bambi ng'abakyala bagamba nze ssente oluusi ayinza n'okuba nazo n'azigaba ewalala kubanga atya omwami kwegamba embeera ezo ezitera okutukosa kati waliwo n'ebirala ffe abakyala ng'osobola okukola bizinesi ey'amaanyi kubanga era tubalabye abakyala abatulazeeko nti abakyala basobola okukola ebintu eby'amaanyi naye kati nga ye agamba nze ekyo sikisobola kubanga yakuzibwa alagibwa nti ebintu ebyo ebinene si yayina obikola oba buraza we yayina okukola ki okubikola embeera bwe zityo bwe bulombolombo obwo nga nakyo kiri mu ye kennyini omukyala okwenyooma n'obuteeka kasanti asobola okukola ebintu ebimu so nga bye byandibadde bimuyamba okukulaakulana n'okutambuza bizinesi atulaba n'atugobirira Professor Mary Sonko Nabachwa yali naffe mu studio associate professor wali ku Uganda Christian University atenga y'omu kubaddukanya project ya government eya grow eyambako abakyala okwekulakulanya n'okuzimba bizinesi zaabwe. Tusigaze eddakiika ntono nnyo Madam Professor Sonko Nabachwa, tusigaze eddakiika ntono naye nga ensonga eno katugiwunzike ey'obulombolombo buno kati busobola butya okutereezebwa abakyala ne basobola nabo okubanga beegazaanyiza mu nkulakulana kikolebwa kiti ekyo? Ensonga era etuleese wano ku TV eno gye bayita Munnyo ku Makya program ekituleese ku Munnyo ku Makya program eno kwe kugamba nti tulina okukolera awamu okukolera awamu okuba nti tujjawo obulombolombo buno kwegamba kubanga bukolebwa muffe abantu okutandikira ewaka waffe ne tweyongera mu mbeera zaffe mu community yaffe n'ebirala kati okukwataganya community okwogera ku nsonga zino okwogera ku bulombolombo buno bututwala maaso bututeeka mabega so ekirala abaami bakulu mu nsonga eno kubanga omwami bw'akolagana n'omukyala ddala omukyala akola omukyala aggumira n'amanya nti omwami wange oluusi brother wange kubanga tulina abaami nga taata tulina abaami nga abooluganda baffe kwegamba bwe tukwatira awamu n'abaami ne bajja on board ne bamanya nti abakyala in fact bo ne bawagira abakyala okubagamba genda maaso obulombolombo bwe balaba omwami munnaabwe era nkirabyeko ng'akuba omukyala ne bamugamba lekeraawo okuba ki omukyala tuyita ne women's collective power abakyala okwegatta awamu agali awamu ge galuma ki ennyama kati gwe bw'oba weenyoomanga mukyala munagamba naawe mukyala mukasa lekeraawo okwenyooma naawe okola ki osobola so okugatta abakyala awamu era kyova olabanga grow project ebateekamu embeera platform mu community awo mu district awo okuba nti babeera wamu ne buli omu n'awagira munne okulaba nti atambula n'agenda maaso engeri endala gye tusobola okugyawo obulombolombo buno kubanga nga bwe nkugambye nti oluusi bw'otabeera na kyapa kya ttaka tojja kufuna ssente ziwera kati grow project eno bw'olaba etaddewo embeera eziyamba abakyala okufuna loans zino wadde oluusi ebintu bino ebimu
tebabiina oba okubawa engeri gye basobola okuba nti bafuna okubawola ssente bafuna services ze beetaaga okuba nti businesses zaabwe zikula kati waliyo nekyenagambye ekyaffe okwenyooma bayigiriza abakyala basomesa abakyala okwelabawo nga nze mukyala mukasa nsobola nze omwami wange mwami Kafeero wankima nkutumiddeko my lovely husband mwami Kafeero naye kwegamba naye noba nti abaami bawagiranga bwe ŋŋambye era n'okuba nti no embeera so abaami bankizo nnyo mu nsonga eno kulaba nga bayambako abakyala okuwezaamu amaanyi gali nga basobola okukola ebyo byebateekebwa okuba nga bakola n'obutateekawo mbeera mu maka kubanga obukubagana mu bwo bukosa nnyo abakyala okuba nti bakula okuba nti bakola self worth n'ekisembayo ssebo kye nandiyagadde okwogerako abakulembeze baffe abaddiini n'abakulembeze baffe aba culture kati nga boolaba ab'ekika ky'eŋŋonge gyenva ab'ekika ky'enkima eky'omwami wange abantu abo bwe batyo nabo balina otuyambako okulaba nga tukyusakyusa obulombolombo obwo obukosa abakyala obutenyigira mu bizinesi. Twebaza nnyo Government of Uganda ku nsonga eno. Kaddeko katusazeeko twebaza Mukama tetwebaza ne Professor Mary Sonko Nabachwa Associate Professor okuva wali ku Uganda Christian University ate nga yeebuuzibwako y'omu ku baddukanya project eya GROW project ya government eyamba abakyala okwekulaakulanya okusingira ddala nga batandikawo zi business ez'enjawulo. Professor eddakiika eryemu nga nkusiibula baako ekigambo ky'ogamba omukyala atulaba baako ekigambo ky'ogamba omwami atulaba ku nsonga eno gye twogeddeko yennyini then nkusiibula ogende. Yes mukyala munnange ali wonna waali awuliriza programu eno nsaba weetunule mu mutima munda Mukama yakutonda nga osobola era weegambe nti nze nsobola okukola bizinesi ennene nga ze ndaba abaami ze bakola wano mu Uganda yaffe nti GROW project eno bw'eba ezze okunkwatirako njegatteko kubanga gavumenti ya Uganda ng'ekolagana ne World Bank ekirabye nti osobola kwe kuteekawo GROW project eno ekuwagire omukisa guno gukozese kyekikulu ennyo kye nandiyagadde abaami abali eyo abakyala bwe tufuna ku ssente temutugaana kufuna ssente mukolagane naffe mukola kubanga agali awamu ge galuma ki ennyama ate bayibuli egamba emu bw'ogigatta ku emu efuuka emu so omwami n'omukyala mubeere wamu mubeere bumu mukole mulabe nga tutwala famire zaffe mu maaso.